Jenerali Yoweri Kaguta Museveni Tibuhaburwa alagidde gavumenti yeeteeketeeke kuliyirira abasuubuzi ab'omu kibuga ekikulu Kampala abaagoyeddwa amataba mu nkuba Namutikwa eyatonnya wiiki ewedde. Bangi ku bo ne basigaza nga bakaabatwawa nga ntulege. Mu kiragiro Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni kyayisizza mu kiro ekikeesezza olwaleero, omukulu agambye nti alagidde omumyuka owookusatu owa Ssaabaminisita era akola guno na guli Justin Kasule Lumumba nti atuuze mangu olukiiko olw'abasuubuzi bonna abakoseddwa amataba yeekenneenye engeri gye bagenda okuyambibwamu. I told Kasule Lumumba to chair a meeting of the people concerned because I was here. Prime Minister was outside, she would have chaired. So we shall assure them that we shall assist them. And if there is anybody who made a mistake, we shall correct it. And they shouldn't panic. Of course, the problem was not only in Kampala, even in the Western Mountain, in Elgon, people died there because of too much rain. Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni agenze okuyisa ekiragiro kino ng'abasuubuzi mu kibiina ekya Kampala Arcade Traders Association Kata n'ekibiina ekirala ekya Unity nga basazeewo bawalewale KCCA NEMA n'omugagga mu Kigundu owa kampuni ya Kihamu ne abakuba mu mbuga z'amateeka babalumiriza okuwa omugagga olusa okuzimba ku mwala mu bumenyi bw'amateeka awatali kusooka kugoberera mitendera ekyabaviiriddeko okufiirizibwa. Ku nsonga y'okuzimba ku mwala, Pulezidenti agambye tibaakusooka beetegereze bakakasa obanga ddala kyekyavuddeko omutawaana. Omulodi meya w'ekibuga kya Uganda ekikulu Kampala Haji Ssaalongo Erias Lukwago agambye nti ekyokuliyirira abasuubuzi nga Pulezidenti bw'alagidde enteekateeka eyo esaana ekolebwe mangu ddala kireme kukoma bukomi ku kwogera bwogezi nga bwe kyali ku bantu b'ekiteezo abaakubwa kasasiro. Twagala n'okuliyirira abantu twagala kikolebweko mu bwangu ate twagala batuteeke mu byakwetooloola nga bwe batukoze ku nsonga z'ekiteezi. Kugulumye n'ez'ekiteezi bagamba ssente zijja zidduno jojuzi tezirabikako zizino Prime Minister's Office ate tezirabikawo ezigenze. Twagala kino kikolebwe mu bwangu ddala. Ministry ya Finance eweereze mangu ddala butereevu ssente zijje mu KCCA okuliyirira abantu abo. Ati Omulodi meya Haji Ssaalongo Erias Lukwago olunaku lw'eggulo olukiiko lwe lwayisizza ekiragiro ekiyimiriza omugagga mu Kigundu okuzimba ku mwala era agambye nti gavumenti yennyini yeevunaanyizibwa ku kukwata mu Kigundu n'ebyakola byonna okubiyimiriza ku mwala ogwo ogw'ennakivubo. Twagala okulaba nga namwakwatibwa namwakangavvulwe. Twabadde mu lukiiko kyo ensonga zonna zaafeeyo bulungi nti Hamu talina lukusa luzimba ku mwala n'ebyokusaba bino ebyapa ffe tugamba nti ebyo biyimirire. Kyankoze bubi nnyo nti kanso yaganye okuyimiriza ebyo ebyokuprosesinga liizi n'ebyokuprosesinga building plan. Hamu ateekeddwa okukwatibwa akangavvulwe n'ebyazimba biteekeddwa okumenyebwawo kubanga enkuba ekyatonnya katugeze singa ekiro ky'olwaleero eddamu n'etonnya era abasuubuzi baddemu muddo yoyo baddemu babonebone ogw'okumukwasisa amateeka kwa gavumenti eyawakati gikakatako okulaba nga akwatibwa akangavvulwa n'ebyazimba bimenyebwewo. Akulira ekibiina ekitaba abasuubuzi ekya Federation of Uganda Traders Association FUTA John Kabanda asanyukidde nnyo ekiragiro kya Pulezidenti ekyokuliyirira abasuubuzi kwe kusaba abasuubuzi bonna babeere bumu. Nga Federation of Uganda Traders Associations twawandiikira omukulembeze w'eggwanga Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni ne tumusaba abantu bano okuliyirirwa mu bwangu ddala. Twebaza Pulezidenti w'eggwanga nti olunaku lw'ekiro yazzeemu ebbaluwa yaffe agamba nti abantu bano baliyirirwe mu bwangu ddala era n'atukwasa Prime Minister n'agamba taliiwo mu ggwanga naye essaawa yonna akomawo abantu bano bakwatibwe bulungi n'obwegendereza. Twamaze okuwandiika abantu abalala tukyabawandiika wamu n'okwekenneenya okukakasiza ddala nti be abantu abatuufu abaafiirwa. Abatuuze ku kyalo Ndalagge mu gombola y'Ekitanda mu disitulikiti y'Ebukomansimbi baguddemu ekikangabwa omuvubuka wakkakkanye ku muyizi wa primary ow'emyaka 14 gyokka n'amutemaatema n'amuttirawo. Omufuye Godfrey Serunjoja abadde omuyizi mu kibiina eky'omukaaga ku ssomero lya Ndalagge Mozire mu primary mu bitundu eby'Ebukomansimbi. Kitegeerekese nti omwana ono abadde ne munne ku pikipiki nga baliko gye bava kwe kusanga omuvubuka Regan Katende ow'emyaka 22 n'abasaba naye bamutwaleko nabo ne bakkiriza kyokka olutuuse mu kkubo n'abeefuulira.
bano pikipiki kwe babadde weddemu amafuta awo omuvubuka gwe bayambye okutwalako kwe kukwata ejjambiya ye n'atandika okusanjaga Sserunjogi era olumumaliriza n'agezaako okugoba n'omulala naye amuteme wabula ye n'amuddukako. Abatuuze nga bakulembeddwamu nnyini ntebe w'ekyalo Ndalaggera Fayiri Kawooya batubuulidde ebibaddewo kyokka ne bategeeza nti abantu abasinga okuyingira bukomansimbi baba tebalina biboogerako ng'ate beeyongera buli olukya ne basaba ab'ebyokwerinda babayambeko bakole ekikwekweto ku bantu bano. Omwana oyo mwana wa mutuuze wange Semwogerere ye mwana ombereberye naye nkubira gavumenti omulanga ti ebintu bino tubadde tubiwulya bulizi nga bannaffe bafuna obuzibu naye kati buli kwaffe ku kitundu kyaffe obuzibu mumanyi nti kwe buvudde tufunye abantu bangi ab'emitendera ate bajja tebalina biwandiiko ne tugezaako okubayita buli kiseera tuyisa ebizindaalo mu kyalo baakavaawo abo ate abalala ne bayingira baakavaawo ne bayingira naye nsaba gavumenti etuyambire eddala nnyo bino biyinza okujja nga bigenda byeyongera mu buli kitundu. Wabula ab'ebyokwerinda nga bakulembeddwamu omuyambi wa RDC Bukomansimbi Joseph Luwaga n'amyuka adumira polisi Agule Kyesimire basanze akaseera akazibu okukakkanya abatuuze ababadde bataamye obugonga baagala polisi bawe katendo ono atemudde bamwekolereko kyokka polisi ne basinza amaanyi omutemu n'emutwala. RDC Luwaga agumiza abatuuze tibagenda kukola okunoonyereza okumala gali butemu ono avunaanibwe mu bwangu. Oluvannyuma polisi eggyewo omulambo gwatemuddwa ne gutwalibwa mu ggwanika eddwaliro ekkulu e Masaka okwongera okwekebejjebwa. Ebyongo bitadde ku mabbali abatwala ebyokwerinda mu bbendobende ery'Erwenzooli bagamba nti obutebenkevu kati buzze mu nteeko oluvannyuma lw'okukwata n'okutta abamu ku balumbaganyi abagambibwa nti beenyigidde mu bulumbaganyi obw'ebijambiya obwakolebwa mu bitundu ebyo mu Ggandaawo lya Ssabbiiti eyise. Abalumbaganya ab'ebijambiya kigambibwa nti balumba enkambi z'ab'ebyokwerinda okuli eya poliisi n'ey'amagye mu disitulikiti okuli mu Kasese ne Bundibujo ekyaleetawo embeera ya ddukadduka mu bitundu ebyo eby'e Kasese olw'amasasi agaasiiba geesooza mu bitundu byabwe nga b'ebyokwerinda bagobagana n'abalumbaganyi bano. Olutuukidde olwaleero nga abalumbaganyi abasukka 30 be bagambibwa nti be bakkattibwa ab'ebyokwerinda ng'ate abaliyo mu nkaaga bagamba nti babakutte. Omubaka wa gavumenti atuula mu disitulikiti ey'e Kasese Lieutenant Joe Walusimbi agambye nti ab'ebyokwerinda bakoze buli ekisoboka okwaŋŋanga embeera eno era olutuukidde olwaleero ng'embeera ezze mu nteeko. Okuva ku Lwomukaaga ku makya incident yaliwo lwe baatulumba nga bukya n'akawungeezi bwe twamala okubagoberera n'okukola byonna bye twakola operations n'abantu akawungeezi baali baddamu okukola emirimu gyabwe. Ne wenjogerera kati wali kintu toyinza na kutegeera nti waliwo n'ekyaliwo era abantu bakola bulungi emirimu gyabwe. Enamba eri ey'amakumi kati twaweza 40 be twakakwata be tugenda bugiriza okutubuulira biki bibaagirira ebigendererwa byabwe n'abaafa 20 tetulaba kuba nnyo n'abalala baafudde naye nga tugezaako okuyigga ne bananchi mbeebaza okuba nti basobodde okukola omulimu ogw'amaanyi okuba nga batulaga jangu wano waliwo omuntu waliwo omuntu n'ebantu abasinga bye baba bakwata nga batugamba nti mujje mubakwate. RDC Lieutenant Joe Walusimbi agambye nti mu kiseera kino ab'ebyokwerinda bali mu kuzuula ekituufu ekyabadde mu by'obulumbaganyi buno n'abannyini ababadde mu byo nga okunoonyereza era kukyagenda mu maaso. So njagala okugumya abantu bonna abajje Kasese mutambule bulungi temufaayo. Tewali kintu kyonna kiyinza kutiisa muntu kujja Kasese okukola emirimu. Ebyokwerinda biri gulugulu tujja kukifundiriza. Omanyi bwe babanga abantu mukyali mu by'okubuuliriza kibi nnyo okujjula ebitayidde. Kati tujja kubabuulira ekituufu kyennyini ng'ekinyonyi tumaze okukituukako kubanga nnyinza okubabuulira ate ne kitabanga kyekyo. Kati katugumiikirizeemu ku ekyo kasita embeera eri mu nteeko tujja kubabuulira obulumbaganyi obwo be baani n'ababubuli emabega waabwo be baani kubanga kirabika tunaatera okukituukako. Ekitongole ekivunaanyizibwa ku bigezo mu Uganda ekya UNEB kiri mu mbeera ya kusoberwa olw'abamu ku bantu bekyawa obuvunaanyizibwa obw'okukuuma ebigezo ate okwenyigira mu kubba ebigezo bino. Mu lunaku lw'eggulu abayizi b'ekibiina ekyomusanvu batandise ebigezo byabwe eby'akamalirizo naye UNEB eriko abantu baayo abasukka mu 10 abakulira amasomero wamu n'abatandisi ab'amasomero beeyakutte olw'okwenyigira mu kibba bigezo.
Dani Nyekolachi Odongo senkulu w'ekitongole ky'ebigezo ekya UNEB ategezza laadiyo y'embuga Kyabasa mu jugumiza ggwanga nti kyennyamiza nti ate abantu be yawadde emirimu egy'ekiseera okuyambako okulondoola obubbi bw'ebigezo ate abamu ku bo be beenyigidde mu kubba ebigezo. These are teachers who are hired from around the country. They teach in schools around the country. They are hired to go and help the invigilation and the scouting of exams. They are not staff of UNED. So whereas the UNED pays them for the work they have done, they are not staff of UNED. And of course, that should worry you too, because that is these are the people from your communities. They're the people who are teaching your children out there. So that should worry you more than they worry me. Of course, they worry me because when I hire them, we hire them as a board to assist us, and they don't do the work that they should do. That worries us. Abayizi abasukka mu mitwalo 8 be beewandiisa okukola ebigezo ebyakamalirizo eby'ekibiina ekyomusanvu era nga bano olwaleero bali mu lupapula lwa sayansi ate olweggulo bagenda kukola olupapula olw'olulimi Olungereza ng'eggulo baakeeredde mu lupapula lwa kannakubala ate olweggulo ne bakola social studies. Ebyo nga biri bityo olunaku olukomekkereza ebigezo bya primary ey'omusanvu lutandise bulungi mu masomero agawerako mu Kampala. CBS gyesobodde okutuuka era omusasi waffe mu Nnanda gwe mu John aliko byalambulula. Amasomero gonna ge tutuuseemu wano mu Kampala n'okusingira ddala gali ku musingi ogwa gavumenti oba KCCA ebigezo byatambulidde ddala bulungi okuva olunaku olwajjo n'olwaleero ate nga n'ekitongole ekivunaanyizibwa ku bigezo mu ggwanga ekya UNEB bagamba kyabakoleddeko ddala bulungi. Geoffrey Sempaka omukulu w'essomero lya Mengo Primary agamba ku bayizi bonna abeewandiisa okutula ebigezo 136 mpawo n'omu atalabiseeko bonna baatudde bulungi. UNEB yakoledde ddala omulimu gwayo mulungi. Abantu abalina okuba nga bajja okukola okulaba nti ebibuuzo bitambula bulungi ba invigilators bonna baba baleka baafuna omusomo ne babayisaamu bulungi. Babadde bakola omulimu gwabwe n'obwegendereza ebintu byonna byabaddewo mu buseera. Nakaze Saala omukulu w'essomero lya Old Kampala Primary agamba baafunyemu obuzibu abaana 3 bokka abatasobodde kutuula bigezo. Bitambudde bulungi okuviira ddala olunaku olwasoose okusookera ddala obudde bubadde bulungi. Ebibuuzo bitutuuseeko mu budde era n'olunaku olwokubiri ebibuuzo nabyo bitutuuseeko mu budde. Tusuubira buwanguzi bwokka okuva eri abayizi baffe. Twawandiisa abayizi 134 naye abayizi 3 tebaalabiseeko nga bano abayizi 3 be bamu ku bayizi be tulina abangi ababundabunda baddayo mu nsi zaabwe. Tegu Ismaili omukulu w'essomero lya St. Athanasi Primary eriri wano mu Kisenyi nga liri ku mutendera gwa KCCA naye agamba abayizi baabwe bonna 88 baatudde bulungi. Bitugendedde bulungi era kye tusaba n'okola tujja kola bulungi.
you.